Haja alese ataddewo ensonga wammanga eyo jamu aliyo jamu w'ebigere abantu bali bize aliyo komande katono nkaba amaziga jamu mungi ow'ebigere w'obugaali w'obupiki n'ab'emmotoka era yenna ajja we preparing olunaku lutte oba dota hosi kubanga ne wogamba nti ojja okuva mu kikuubo sayidi emu okudda ku ndala sobola okutwala eddakiika 45 ng'otambula sawa ng'ate otambula butambula kate wogamba nti ogenda kugula bintu ate kiyinza okwongerezaako essaawa endala eziwera 2 so n'okwegendereza kwandibadde kw'amaanyi kubanga obayisa bamulyanimire abagala ebikolerere bangi kati banabo bali mu sizoni olw'okuba nti emmotoka eziferinga abantu okubajja zibajje ezireeta wano temumanyi Kampala bajja gikuyigiriza muneeboto ensawo bw'ota ogiteeke mu kijaala eri munda n'okuba mwegendereza nnyo nza nkubiriza enkola eya cashless nti tusobola otambula n'essente zaffe naye nga tuzirina mu mpapula ntusobola ogigezaako kubanga amatundiro agasinga gonna galina saaviisi ezo musobola okuyambagana dhani okujja n'omututuli gwa ssente abaana ne bakolako emikolo ate enkola mugyemanyirize dda tekoma ku sizoni bwekawuka wano bane ensi kankugire China gye nsinga omumanya sente zitambulira ku kibatu si kukikwata mu kiwala kibatu kyo scanning bwoti bo bamanya nti nno account number yo eri attached to fingerprints kati banka we kuscanning ekibatu point of sale bascanninga kibatu kyo ogenze mu supermarket ogenze ku mafuta kuba omala ogula ng'oteekayo ekibatu kyo nga bakuggyako kitegeeza oli okuggyako ssente zo alina kuleeta kasikana ka kibatu ate zidda ku account kitegeeza osobola mu tracking naye wano ne mobile money otuuka omuntu n'omugamba nyina ku ssimu n'azigaana ate ebyo oba n'obufere bwe bungi naye ndowooza enkola gye yandibadde eraga ate ffe tukyeremezzaamu kubanga ba service providers bakitaddewo though it is a bit expensive okugula amafuta ku credit card kiri expensive ate buli bukaadi buno obwa toto simanyi obwani obwo bukaadi obwa fuel cards buzibuzibu okukola ki okukozesa so ndowooza ba service providers ba technology ono tukendeeze ku cost oba oli awo ensi eneetambula kubanga we need to have a cashless economy twagala tetwagala cash is no longer a thing kijja tumenya mukale ensonga mugiwulidde bulungi nnyo bannaffe abali eyo abawuliriza programu eno ofunza tukola so tugoberera obutereevu genda ku YouTube channel eya Par FM Radio Par FM News ojja kubeera programu eno gisingano kati streaming live obeere nga aboogera bano sobola okubeera nti ate olina n'omukisa okuba otabiri tugambe kibatu sobola okukwata essimu yo noba nga programu eno ogigoberera butereevu ate nga olina n'omukisa okulaba abagikola mu kaseera kano Haji twakoma okwogera mu programu eno nga twogera ku musuubuzi alina interest okusibulirako ebweru eggwanga twali specific nga twogera ku China kubanga byemu ku birooto by'abantu byemu ku bintu byetusetinga nga tusetinga 2026 Uganda ngonzezaawo nsubudde kikubo nkikubye wali na bugabo mukubye wali njagala kugaziwamuuko njagala gaziwamuuko nange setule kubigere kansoka kubuza kibuzo okusubula bwe rw'eggwanga kabonera kalaga nti oli successful kansoke mbuuze kibuzo ekyo kabonera akalaga nti olina otuuseeko mirimo gyo naye toli successful yet yet kitegeeza tonnaba naye nga lwe lugendo biki byali nsikiriza okubanga nsubula bwe rw'eggwanga kubanga olinyonyina ova wano nsonyi okusala ekimuli bw'ova wano bwolinyonyina ova wano ogenda ne bwogenda Nairobi gwe manya nti sente zo bw'otambula ne miliyoni 10 ogenda kudda na miliyoni 2 okwo kwe kusuubula ebweru w'eggwanga ekizikendeeza gali abiri sige magoba flat ekizikendeeza mulimu emisolo ne transport ofuna kati for example bw'osuubula ebintu e Nairobi of course bijja beera bit expensive naye bw'ojja wano bijja ojja sasula omusolo yes gula bit expensive kubanga East African community nego naye oba otaasiza obudde right oba otaasiza obudde oba otaasiza jjukira Nairobi naku 3 ebintu babituuse kati ate bw'okwata kireka nkigasseemu China 100% increment up to 150% ebitundu byeyongeza ebitundu 15 ku sente z'otambudde Nairobi leke ebitundu biringa 30 naye obudde bukendeera mu bitundira
kubanga mobireetera n'obitunda kubanga Nairobi kumpi. Bw'ogenda Dubai ndoza 100% increment kuba Dubai ebintu bya biri a bit expensive, right? Naye ebikujjamu gyandibadde emisolo, gyandibadde transportation n'obudde bw'otwala by the time wobisuubulira bwe bituukira okubitunda, right? Nsasiddeko abaasuubula ebintu bya season eno eddakiiko tebannabitikkula. Kye twali tubasomesa luli bapakuka time factor naga ne basuubula ebintu e China. Waliwo buno obutaala bano bannaffe bwe bakozesa obutegedde batimba mbulaba kati ku bizimbe bw'oba tonnabutikkula eddakiika eno bwa next year. Kakati gwe kennyini avudde gy'ovudde n'opakuka n'odduka n'ogangenze kusuubula bazita disco lights. Disco lights. Simanyi ki representing n'eddakiika eno tonaziteeka mu dduuka zitunda. Tetugenda mu 2 leero 17 ezo za next year. Tambuze ati omusuubuzi atagetinze season eno singa emaali ye ebeekereye kubanga jokunsonyiwa njagala omu okumagezi kubanga abamu tubanika pressure n'otundira ku bbeeyi ya wansi okusobola okuba nga omala ojjawo emaali eyo osikiriza abanaagula kuba buli mali webeera ku bbeeyi poa olina bw'ozikiza naye basi season oli olina bw'ozikiza nagakanje isuubula nze gitereke. Omusuubuzi oyo singa yeesiŋŋaana mu mbeera eno nga ya miscalculating season oyinza muwa magezi ki ng'emaali agirina naye ya miscalculating season butuufu kitegeeza oba tonnatuuka kusuubula bweru. Abasuubula ebweru baba bakimanyi era ng'oyise ne mu bantu abakyamu bano ba advisory trip advisor abo babayita ba agent bano abatambuza abantu ne ba shippers abatambuza ebyamaguzi si bwe kiri. Season onega tulina ndoza kye tuyita festive season ne tubeerako na zino ennaku endala buli lunaku season buli mwezi season ne season yaki mulimu season y'amasomero si bwe kiri abaana badda mu masomero biki ebitambula awo abasuubula engatto zino ez'abaana bano ennaku zino ndaba nnyo club kids olwo factory eriyo China baleka bali all over batandise okugira brand basuubula engatto z'abaana abisuubudde mu budde bwa holiday oba olina bbiri nza season yaki yakudda ku ssomero asuubudde ebintu ebitambula mu season y'okulima birina kubeera nga the agricultural products, right? Kati eddakiika eno season gye twogerako yeya ennaku zino ze bayita enkulu. Okay? Ebintu ebyakati olina kuba nga wabitikkula mu October oba November ebigenda otundwa kati. Ebintu by'otikkudde mu November olina okuba nga wabisuubula e China mu September oba mu August. Meaning bw'oyingira financial year empya, that means okuva mu mwezi gw'omusanvu nga lumu teekawo budget egenda okusobola ebintu bya season eyo gy'okutagetinga, right? Either basupplier babeere paid. Ekisookera ddala China bagenda bafeezinga out amaduuka retail bagala nnyo bali presenting more of an export country oba manufacturing country nti exporting ebintu wabweru w'amawanga era balina just bu outlets. Bu outlets si buno mulimu convenient stores obuservinga abantu b'omu China naye ng'ebintu bye bisinga biri ku mutimbagano. Kakati mwe abagenda ku maduuka obwo buduukaduuka tokusobola kugulayo piisi emu era bagikulemesa. So bonga bobo presenting nga export country kitegeeza ki bw'ogenda no ordering ebintu byatwala omwezi mulamba okubimanufacturing there is no ready cargo nti waali bakukolera pa order. It is only Dubai ndoza wogenda n'osanga ebintu nga weebiri kuba nabo babisuubula wa China. So China kangezo genze mu gwa 7 ebintu ogenda bifuna mu gwa 8 si bwe kiri nga bikyali China tonnabifuna wano Uganda oba tonnabifuna na China kubirabako wamala production oje otandika okukola processes ez'okubishippinga amulimu obudde bwe bakolera okuinspecting omutindo babifunire empapula bijje bitambulira omwezi mulamba okutuuka e Mombasa bive Mombasa bijje Kampala toli mu gwa 9 kati tulina omusajja wa URA
ekitone ennyo bannange tewakyali URA kano kankabagambe n'aba URA abampulira temuddamu kulimba bantu nti ebintu mubikolera mu lunaku lumu 2-3 mulimba mbiraba nnyo URA engegezaako okusomesa ndi wano mbimanyi nkoledde mu URA emyaka giijo 10 n'okusoba teriyo ebyo byali byadda onfuna naddala bino ebintu ebyaffe bano byabatandika kantwite batandika oli atese container alimu ne banne wiiki emu ku 2 okumaliriza ebintu ebyo URA ebintu biyingira mu DP sawa waggulu mu kazimbe nakawa okubivaluinga okuwa omusolo okaaba oli nateekako kweri bazita kweri bino mwabikoze mitya already oli URA munali mu ki ICD eri abibaze physically abikugambye nti nyina kino na kino ndabye kino na kino na kino na kino alino damu questioning oli byabaze ne kitwale weekend ala 2 okitegete abafe nzayogera bino abagamba bino gwe mulimo gwendimu kati URA egenda okumaliriza weeks 3 ziyiseewo olize mu doyi oluusi ne sente abasuubuzi abasinga mu buli nnyonyi ne mugende kyena nga sente ze mulina za kusuubula bintu tolina ziddako okitegete tebalina mune abantu abasinga oba ki tebapuloza planning oba planning alinyo nagende China ng'alina za ticket na za kusuubula n'amalawo kati n'abala nti bwe nadde e Uganda njayiri banfuna ez'omusolo n'eza shipping mwana togenda olaba nga tazo tazifunye mbafuna nnyo oli nagamba munnange kakati nzikiriza nsasula omusolo n'eza shipping njazikuwa nga ntandise okutunda nange nnwaniga business okitegete kati ogenda okugiragira bwoti nga tetuyingidde ogwe 11 kitegeeza akadde kono preparingira okufuna ebintu mu kyetuyita season owena kuba nga tandika mugwa 7 oba mugwa 8 right kati waliwo bano bannaggwedda nyina mukama wange kontinando zagitikudde na leero ebintu ebyo yabitikira bisuubula mugwa 10 okitegete era akabanga kalinawo okubitunda ndowooza leero kubanga bano abantu bemugenda olaba mu kikuubo baali teiro ababanje nnyinnyinnyinnyi abo tebaba tebaze kusuubula abasuubuzi kati bamaze bagaddewo kubanga nabo beetaaga abantu abagenda okupreparinga okitegete gye babitwala bw'aba bitwala Mbarara Busia ani kati dduuka lina okubeera nga listocked afuna abali tukadde abantu bemugenda olaba mu kikuubo abayitirivu baaki bakamu bano noonya kiteeteeyi noonya ki okitegete so omuntu yenna ayagala osuubula China mu season sooka ekitegeero season kijjo oyagala okukolera ki okusuubuliramu ekyokubiri obudde bwayo anasuubula ebintu bya back to school kati bwe budde ali mu budde kati era abagezigezi kati batandise okuzirinnya era bw'ogenda olaba China mu December ono kuba waba wanyogoganya nti tebaagalayo okitegete bwe budde kitegeeza mu January ajja bakola ki ajja kubaatuusizza mu January oba February ng'atandika gwe wenna agenda otikula ebintu bya back to school mu February wakati togenda bikola ki bw'obuuza nze naleeta enjeyo zaali bibrush ebyo nembireeta wallahi nakati byankwata nabireeta mu nga tutandika ttaamu gw'omwenda awo esigwe tutandika 3rd term naye natuuka mu late mbirina ninze season eno akabi akakirimu design zikyuka ofuna ku market awo lyaleeta oleeta ka design nga kaaka ne bakafeezinga awo nolina ate akapya waliwo akeyo ketwalabya akalungi okitegete so wena alowooza kutunda back to school alowooza okutunda Ramadan alina kubanga asimbudde ekanzu abasuubuzi wano abali wano kuham Sharia World n'abalala bwe budde okitegete bwe bikuleme kati China gwentegeeza mwabe ennyonyi musobola olindako kubanga lwapa birumba ennyonyi Egypt wano ne bagenda e Dubai babireetera ku nnyonyi abo bali okay kubanga naye magoba matono nnyo ofuna naye bw'obanga ogenda kuteeka kontena y'amakanzu oba groupage ng'ali mu makanzu groupage kwe kubeera ng'oli ne banno mu kontena okitegete so ow'amakanzu ow'enkofiira abava tulina ba clients ababijja India kati bwe budde
otherwise bwe busukka kati ne tuyingira mu January muba mugenda bitika ku nnyonyi kubanga ate n'abagenda obbigula tebagenda kujja kutandika kugula kamu birina kugenda tulina kutegeera ne business model zetuserving waliwo business to business yeggwe asuubuza omusuubuzi omulala okitegedde mana twaje ebintu bino abantu abamu tebabimanyi era tukola business nga tumanyi wawe tugwa soka weebuuze nga tonnalinnya nnyonyi oyagala kukola retail oba wholesale modo y'ebweru terina kubeera mu retail oba togenda gifunamu okitegedde kubanga eriko ka time factor omuntu yenna alinnyo yunagenda bw'oba tonnatuuka kubeera na ssente zisuubula wholesale oba zitunza wholesale eyo njiro gikoze eki njiro gyesonyiwamuko sa nazo zigenda kufaako olw'okuba nti nno eri ensi ziddukira ku speed ya yiriyiri design y'essimu eya kava y'essimu leero gy'olina enkya egenda beera ndala kitegeeza gwe obubireeta nga ogenda bitunda retail togenda kukola ki kumalako neighbor yagenda okukoppaako ka retail kooleese agenda akakube mu bungi akayita akasuubule mu wholesale akasuubuze mu wholesale kitegeeza agenda kusala okitegedde so obubadi buli mu kubeera nga tusuubula ebweru bungi bwetaaga nnyo gwe kennyini ayagala okusuubula ebweru creativity erina okubeera nga eri mu kyenda full time olina okubeera nga olowoolereza ku speed ya waggulu nnyo sente olina okuba nga olina obumanyirivu ozizanyisa ofuna bw'oba tokimanyi so China gira omulinzeeko oba bweru gira omulinzeeko ekirala olina okutegeera bakasitoma abo be baani si buli ali mu kikuubo wano nti kasitoma awo ekitegeete si buli neighbor ye ayinza obeera ye kasitoma awo ali mu retail nga yagenda okujagulireko yabitunde ekitegeete manya baani b'osaavinga tomala gajja n'okola kaduuka ako wandigeya n'okateekawo ngenda kusuubula China please kikye nakubuza mu ntandikwa nti abamu tukifoosinga nga twagala nnyo tubeereyo tu bragging off nti kati emaali njijja China naye nga targeted customer backrantayo yange ya kamu China yeetaaga bantu nga in and out full time kitegeete China yeetaaga musuubuzi omusuubuzi omanyi retail taba musuubuzi banange tulina omuntu w'omusuubuzi yasuubuza bw'oba tosuubuza oli mutunzi wa kintu toli musuubuzi ebintu bino tubyawulemukko kyobala tulinamu wholesaler ne retailer supermarket wali oyiseko supermarket nti oyo musuubuzi tasuubuza okitegete so ensi z'ebweru zeetaagamu basuubuzi abasuubuza era namwe kenyina aba retail shops mubuza asuubuza okitegete haji ndowooza omulundi omulala ojja kujja otwawulire wano retailer ne wholesale oba omusuubuzi n'omutunzi owa kamukamu abamu twetala nnyo okwegatta mu kigambo ekyo naddala ate nekitwafectinga wano mu kusuubula nti kije twogeddeko noweesiŋŋaana nga oyagala kusuubula nga basuubuzi basuubula ate nga gwe ntunda n'emaali erwawo okwo kubanga omusuubuzi emaali tageti y'omusuubuzi si yakulwisaawo maali waba agisuubudde ayagala agitundire mu kaseera katono vaa ne price ebeerako wansi ate gwe onaayagala naawe ogenda osuubule nga ye gyasuubula ate nga gogenda kulwawo okwo n'emaali eno kiyinza okwatageti y'abasuubula ebweru kubeera nga balina order ez'enjawulo enagitikkula enetuse ku musolo eneri mu Mbaasa waliwo gyatumiza waliwo eri mu kkubo awo ku mazzi ya musuubuzi kati gwayagala apulaninga okulwisaawo omanyi lwaki onaabiteeka mu order ez'enjawulo buli wiiki kaba kadde kabaliramu amagoba gaabo babala magoba okitegete kati gwataddewo awo n'owummuzaawo olina kusuubula ku oyo si China okitegete okujjako omanyi birimu types waliwo abasuubula heavy machinery oyo it is okay kubanga ogenda kiteekawo awo kimalewo ebbanga right waliwo abasuubula ebintu ebiri nga bigulwa lumu tebyetaagako middleman retailer byo bigenda from wholesale oba seller to consumer final consumer okitegete abo muli okay aba supermarket muli okay kubanga ate mmwe amagoba ga retailer mugatwalira ddala muli
like baba ba halls basuubula ebintu e China ku bbeeyi entono ne babiguza final consumer abo nabo bali okay bali fine okitegeera kadde katutawanyizaamu akadde tujja inshallah tujja kwongerezaako ku misomo omusomo guno guli important olw'okuba nti nno yenna ayingidde Kampala waliwo ebintu by'abaluubirira ebisingira ddala kusuubula ng'ovudde mu bano baneekolera gyange okitegeera naye abagenda e China abagala okugenda ebweru muli bangi naddala radio era mugyebaza nti mugiwulirize nnyo wallahi mukyusiza endowooza y'abantu nfuna abantu bangi abatukubira amasimu nga beebuuza ku China simanyi bakitandise leero oluvannyuma lwa revolution y'okubeera nti no mulanga nnyo byamaguzi naye abantu bangi nnyo mindset ye mugikyusiza nnyo so tubeebaze nnyo Pale FM bambi we commend by the way abali mulimu guno naye yenna yagala okugenda bambi asooka ofuna okumanyisibwa katonda addamu kola nsobi oba tonakola nsobi eyo inshallah tetugenda kira sukano twagala kubagaliza lunaku lulungi